Ku lw'omukaaga wiiki ewedde omuyimbi Bobi Wine yakugirwa okuyimba mu kivulo kyali ejjinja era nga ku olwo poliisi yamuwenja mu bifo eby'enjawulo wabula n'asobola okusimattuka. Kino kizze kyogeza abawagizi ssaako n'abategesi b'ebivvulu mu ggwanga ebikankana nga bagamba nti poliisi ebalemesezza okubaako kye beekolera. Ensonga za Bobi Wine okugaanibwa okwetaba mu bivvulu zaatuuka dda mu lukiiko lw'eggwanga olukulu era ng'olwaleero Sipiika wa Palamenti Rebecca Kadaga abuulidde Palamenti ng'obukwakulizo obwateekebwa ku bategesi b'ebivvulu bwe bubayinze. Security measures and resources available, e.g. walkthroughs that one accept, hand probes, sniffer dogs, measures put in place for crowd control that steward proportionate to the number of revelers of the event. Honourable Minister, I don't know whether an ordinary person can actually, a small ordinary person can meet those conditions. Wano Minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga naye waategeereza Palamenti ezimu ku nsonga poliisi kwesinziira okugaana ebivvulu bya Bobi Wine kuno nga kuliko ensonga y'ebyokwerinda. The force came up with guidelines to ensure that law and order to forestall acts of criminality, including but not limited to terrorism, mass murder, possible calamities, sexual assault, which could occur in these circumstances of these performances and concerts. Ono era agamba nti Bobi Wine emirundi mingi tagoberera biragiro era nga nakyo kiviirako ebivvulu bino obutagenda mu maaso. Honourable Chagulanyi, who was not on the list of performers, acted contrary to the set guidelines, flouting traffic laws, held a procession along Iganga Road in Jinja, thereby disrupting traffic flow and causing disorder and disharmony. Ababaka Palamenti baliko biboogedde ku nsonga za Bobi Wine. Having realized and knowing, even in the letter that I wrote to them, that the main performer was Honorable Bobi Wine Chagulanyi. The concert was stopped at night, and the reason for stopping that concert was for security reasons. Bobi Chagulanyi organized a concert in Gulu. It was stopped, and that was about 2-3 weeks ago. If they want to say Christmas season is the reason for stopping. Thank you. About Honorable Bobi Chagulanyi, who is at risk of a certain level, but even the juniors are also treated unfairly. In the middle are many Ugandans, many small people who put their money into these activities. Wabula nga bino tebinnaba kubaawo abategesi b'ebivvulu nga bakulembeddwamu omuyimbi Ronald Mayinja basisinkanye Sipiika wa Palamenti okumutegeeza ebizibu bye basanze mu bivvulu ebitegekebwa nga birimu Bobi Wine. Songa kumbi gye tulina efaanagano. Tusaba essaawa zino nga tukubuuza Bobi Wine mu Uganda takyakkirizibwa kupangisibwa. Tusaba poliisi etubuulire eveeyo n'ekiwandiiko ekitongole tugambe nti Bobi Wine okumupangisa musango gwa naggomola. Batutwalidde mu kifaananyi kiraffe tetumanyi na Bobi Wine yaani. Tugendayo bugenzi kusuubula kulaba nti tubaddewo tutya mu kyo. Bugavumenti kati nga kintu ekirala nti ebintu bye batusaba tosobola kuŋŋamba nze nkwesecurity ffe tetulina muntu. Bano basabye Sipiika abeeko ky'abakolera nga gye beewola ssente okutegeka ebivvulu tebanaba kubagwa mu bulago. Kati ndi maziga simanyi kye ŋŋenda kola abaana bange nga 8 bamanirenda lwe banona ssente zaabwe. Naye nga tumaze okusipendinga tukoze posta tulanze TV radio zonna omulimu tumaze omusasula ebyuma era batukansolinga kwolwo nga sho zombi za nkya. Ekirindiriddwa kwe kulaba obanga poliisi eneekyusa mu ngeri gy'ekugira Bobi Wine okugenda mu bivvulu byategese oba gy'anaaba ayitiddwa. Juma Kiriya, NTV Akawungeezi.